Nabekumide ku media program ya lero ya speed umuwerezo wa Masembe ndine muganda ngo bote kozo gaire lero tuyagala babuza ku bantu babuza ki kubizibe tulina mu gwaka tudde mu kubuza abantu oli munyevu si munyevu ebizibwe bijja tonyiga olina byenganga bonyiga bikulya olina kubyenganga ebizibwe kiba kizze tokinyigira kuba bwokinyigira oba owedde yo kyenganga naye we natulaba wooli tukwebaza okutulaba webala okuwaayo obudde bunokola ki n'olaba ebisigadde si bikulu nnyo tumanyi oli mulamu mukama waffe yeebazibwe abasiraamu salaamu aleikum tuba tetulina kitubazaako kirala tusimbule ndi ready ogamba ki olinga ntwala mu bagiyita batya debate kuba debate bwogambira omuntu ti oli lwedde obudde obwetegekedde debate wagirabye ennyo tomanyi era eggwanga oliraba weriraga wano wetulaga wano walalamu kubanga era bannanga amawanga gaffe gakyali wala naye kabadde kabonero kalungi abantu 10 ekisokera ddala anti politics yalimu ssente abantu baagala ssente tolowooza nti bazzembo kuba baagala nnyo oba balina obusobozi naye kuwadawadako nga anoonya obulamu ate oyinza okuwummula olabye opportunity oli afudde owulidde opportunity tutandike mpola mpola ekigendererwa kya debate eno kyabadde ki ekigendererwa kyabadde kirungi first of all tulina okuappreciating NOP ng'ekibiina for organizing the debate. It was a good motive. It was a good move. Weewaawo olw'okuba nti buli kintu kiba kitandika ate buli kiba ekintu kyonna nga kitandika kiba kitagala kati ebyatagadde byonna it was due to the fact of time nti ekisookera ddala kyabagwira ekyokubiri tebalina bukugu mu kyo ontegedde abazze okwesimbawo debate twogera ku debate content wa debate tujja mutuukako naye njogera ku debate as a whole nga project nga kye baataddewo as a way out kubanga eyo debate teyandibaddewo ekyagireese abantu babadde bafuuse bangi abantu 10 nga kijja ku raising attention kubanga debate we yaweeredde abamu baavuddemu automatically nga n'abalonzi bamaze kati tokyalinawo oyinza gambira nti banzibi nti banyimye kaadi wali oli abadde ajja kukola ekiboozi kaadi baginyimyeko ne bagiwa gundi kuba yasasudde kakati ogenda okuva wano ng'otegedde nti munnange nno omanyi bwe tugenda mu interview lwakuba si ndudde naye interviews edda nga nkyazikola omanya otunula n'ogamba nayo yansinzeeko opimamu n'ogamba kunaaba kwagala kwa Katonda wekyegedde kunaaba kwagala kwaki kwa Katonda naye oyo kubanga oli oyinza okumulaba nga CV nnene CV kubanga kiki ekiteekesaawo abantu interview ekiteekesaawo omuntu interviews to get the best kakati gwe bw'otuula ne bannoomanya beepimye dda beepimiddewo awo wennyini era kati biri ebigambo Bobi Wine yasaze amagezi amalungi nti biri ebigambo ebibadde gundi yagula kaadi gundi ajja gigula byavuddewo kaakati ne bwebanaaba bagiguze oli ne bwaba agiguze agikoze eki agikoleredde okyegedde kakati defense weeri tekikoma wano kawempe wokka bagende nakyo mu maaso kyotegeeza kyembadde ngezaako okulaga nti kyabadde kikola kirungi ekyokugira debate however enteekateeka yayo erina okukyukamu kubanga abamu baswaza twabadde online olaba omusajja ayagala okubeera gundi MP ng'asibye empale gira ali ati ayogera bino ayogera biri ali mu kuzina mazina oli mu kuzina Bobi Wine nkwagala nnyo kakitegeeza ekyo kiswazaamu wakati bali abatulabe ebweru they don't understand that
babanga abagamba nti Uganda ekyali awo tuli balayisi nnyo bwe tutyo okyegedde omanyi waliwo wotuuka waliwo ebintu ebiswaza kati nalabye era nze obwedda bwe ntunulira olinga byaddamu nentunulako eno ate ewa principal ndabe what is their reaction ng'olaba ebimu byetomera nga talina kyakkola kubanga it was now drama going on. However, mwabaddemu era seriousness. So ekikolwa kyabadde kirungi naye content oba oliawo teyalabise bulungi nga bwe twandiyagadde oba nga kifaananyi kitwandiyagadde oportrayinga nate kyayambye omulonzi okutegeera kubanga luli mwalonda ebirerya mwalonda ebirerya mu linnya lya Mbuleera ng'era Mbuleera era Mbuleera anti kyekyo kati politics w'okulagira alina okukoma ku luno lwaki yabalagidde nti oyo politiko wa gundi agambye politics wa kala aveo alina okubeera shaped otuuse ku level kati mu bulamu eronda omuntu w'enaalemu ng'oli wa nuupu n'omulonda lwa busobozi bwe because at the end of the day waliwo kyotunuulidde ekinene kye bayita Uganda kati nga bw'ozimba ewammwe okufuna omuntu alina qualities ng'ezooli gw'ogenda okulonda kati so togamba nti olw'okuba ndi wa nuupu nina kulonda bannuupu bokka kati olonderemu n'ebikebe kubanga oli wa nuupu tobeera w'enaalemu ogambe nti nja kunoonya ow'enaalemu wonna waali gwe nja okulonda kati eyo politics wa kito politics ow'amagezi olina okutegeera nti tuli luddawa nti tuli Uganda kiki kyetwetaaga kati bwe tutegeera kiki kyetwetaaga kubanga waliwo ensi ezaakula edda nga yenna gw'olonda mu kibiina kyo eyeesimbyewo waliwo scrutiny gundi waliwo procedures zayitamu nti omuntu yenna atuuka ku ballot ddala aba atuuse mba neetaaga bwetaazi muntu wa kibiina kyange ekyo tekiri mu Uganda ffe wano mu Uganda tulina abantu abatuuka ku ballot newewuunya n'okwewuunya atuuzeeko atya okyegedde so kati teweesiga muntu yenna teweesiga system yonna weesiga ekintu eki interest za Uganda naffe ffennyini kiki okyegedde awo wetusobola okufunira results ennungi so ekyabaddewo yesterday kyabadde kyabuvunaanyizibwa kyabadde kirungi wenkubuuliza omwogezi wa Sseggirinya okulembeza nnyo Sseggirinya kuba ne mu kujjaaza anti munafu kubanga buli muntu yenna anoonya amaanyi we gali ontegedde bw'oba omanyi kati mala abavubuka abamu abakwanakwana oli bw'amala otegeera nti w'amaanyi ng'akwana abakadde agwo gufuuka omulimu saloni we nabadde oba oli obuyumba yasikira busikire kati ng'akwana akawala eyo gy'obeera wala nsobola okuwanuka lwomu buli omu era mu bulamu onoonyanga amaanyi go we gali ontegedde mu bulamu onoonyanga amaanyi go wegakola ki wegali okyegedde kakati ono amaanyi ge gali ku kintu eki Sseggirinya anti tasobola kumuleka politician tebamuleka batyo tebamuleka batyo politician abaako ebintu bingi ebirungi n'ebibi kati ebirungi ababa ebisibako babisibako okyegedde nze bandaba bugumu ebi ne bagamba oya obote okyegedde because of the politics goze waffe teriyo baafa okyegedde kyengeza kukulaga so the idea is oyo muvubuka gundi ate kati ye Luwemba kati ye Muhammad Luwemba Moses twagala okumwagaliza naye alina okwegendereza nti ebyobufuzi bisinga ku kyalowooza businga ku kyalowooza naddala ate yasiiwuusa empisa kasa yavudde mu gundi n'akola conference n'ayogera mu mawulire nti awo yayise anti butamanya jjukira abantu betulina babiboggwe mu bintu bingi kati politics asinga ku kye balowooza kyekyo ffe kye tugezaako somesa abantu okuyigiriza abantu nti you understand the logic
understand the politics. Understand the logic and the politics. Kakati politics gwe tulimu abantu abasinga tebamutegeera. Abasinga obungi atenga era tulina abakulembeze bangi abakulemberwa ng'ate abakulembera si bakulembeze. Ekyo kitegeere nti mu Uganda olwaleero era eyo meeting eyo debate yayongedde okutulaga nti abantu bangi bakulembera abakulembeze. Tulina abantu abamu nga bakulembeze ate nga bakulemberwa batali bakulembeze. Osanga omuntu yandibadde mu parliament wali nga ateesa ate nga ali eno ate nga atalina kubaayo nga gyali eri kubanga factors ezibatwalayo zisinga ku factors ezikola politics omutuufu. Okutyobooka twatyoboose dda ng'eggwanga twatyoboose nnyo ontegedde naye nkugambe nti olw'okuba nti ekyabadde kisooka osobola excusinga bwe kiddamu okulabikako omulundi ogwokubiri awo tusobola obbanenya naye ku guno olw'okuba nti kyekyabadde kisooka they didn't know what to expect. Nga sekibiina ababaddewo bano 10 era abamu baatyoboose gwe tolaba babakubye ebibuuzo ebiri logic n'abakuba waliwo gwe babuuziza wanayisaawo ekintu n'aleeta akasente gwe yagala okiyisaawo n'akola otya nja mukuba emigeri yajamukubamu kakati kyekyo nkugamba nti kyekiri kyendadde nkugamba nti olwokuba tebeeseteese bulungi waliwo ebyayitidde naye obubona bubonero bulungi nti kati saawa eno waliwo naawe wennyini gwosaawo nogasaawa mu akalulu kange ne buba oli munnakawempe ontegedde yes wanuupu munnange biki nenoga nti oyo sikamuwa buli muntu ali mu nuupu alina gye yava. Nuupu kibiina kya myaka teginawera na 7 sikyo kakati bwe gibya myaka eno omwana w'emyaka ena alondebwa kakati bonna bo balina gye baava awo tewali wa nuupu nti ye wa nuupu nnyo tewaliwo omuntu yenna yazaalibwa ne bw'aba nga asazeewo kugamba nti nze ndi wa nuupu nazaalibwa mu nuupu aba n'emyaka emeka bamulonda n'okulonda talonda kitegeeza tewali wa nuupu awo bonna bajja buzi so kati omuntu yenna aleeta kasasiro oyo nti gwe wava eno gwe wava eri bulema bwa bwongo just abantu tebalowooza nnyo balirakisinga oli awummula omanye waliwo abantu endowooza za njawulo waliwo abantu abalowoozesa omutwe waliwo abalowoozesa olubuto abalala balowoozesa magulu abalala balowoozesa kiwato wano waliwo omusajja ng'anoonya bunoonya mukazi wa kabina ng'awuye waali yazze n'amugamba waliwo anoonya ekyokulya nga ye olunaku lwawulirwa bubi lwatalina ssente zakulya wabadde mawulire n'okola statement mbugwe oli eri najja n'amugamba fenna abali wano tukimanyi bw'oba olina gye wava ng'olina gye walaga osobola okusimattuka olw'okuba kiri kikyamu ate era byonna si bikulu ekikulu si gye wava ekikulu kiki ky'oyinza okuteeka ku mmeeza okyegedde politics oyo ow'ekito gwe tulina okwesonyiwa gwe nkugambye ekyo si kyekikulu because kati gwe bw'obuuza ekyo ekibuuzo oba oyagaliza nuupu kyembuuza gwe oba oyagaliza nuupu yeyagaliza oba totegeera kuba kati gwe bw'ogamba munno wayogedde n'ogamba oba oyagaliza kibiina oba oyagala kitoolako because buli muntu lwava mu kibiina kifiirwa ontegedde buli muntu ne bw'abanga omulaba ng'omunafu buli lwava mu kibiina kikola ki kifiirwa kati fe abali nazi kampani bye tukolera nabo buli lw'ofiirwa omuntu omu n'akulaga nti agenze oba olina ky'ofiiriddwa ne bw'oba tokindabye essaawa eyo you lose something kaabe mukazi wakana anoba tolowooza nti nno osigala kyekimu you lose something okyegedde naye amaanyi g'okukizzaawo kyekyebuuzibwa do you have that power to replace what you have lost? Remember, you have to incur an extra cost of energy, time, and so many things. bulungi kubanga oli lawyer kyovula yagenda batwalako kaadi
wajigabye edda okuleka nga totegeera era nupu wekwatira kadi negiwa omuntu omulala ojja kumanya nti banafu ba bwongo kati kankubulire level kwe tuli mu Uganda tuli ku level nakugambye edda nti tuli ku level eronda omuntu newankubadde tetumwagala naye nga tumaze okukakasa nti yalina obusobozi nga bwe tuzimba kapasite mu bana abaffe abalala betugamba nti kubanga osobola omulonda osobola okulonda for example essaawa eno you need Nalukola ni Kawempe nse I operate in Kawempe I know Kawempe efunye ba comedian bangi ba comedian bafunye boba nonya comedy amala kati aliwo basegirinya TV bazetika bamunyagwa bakola kamulali gundi za kamulali bonna babikoza datifu bakola obukodyo bonna kati ekiseera kituuse waliwo yasenguka ali Makindi waliwo yasenguka kati ali Makindi ekiseera kati Makindi erina ba MP aba babiri bonna tebakola gwe balonda ne yasingayo kyovula Bobi Wine siri musonyiwa bino yabireeta Bobi Wine is to blame for all this mess ye yabireeta yajja ne excitement ye nayingira mu politics nayonoona ebintu kyoga yali ategedde emitima gyabo kati gwe bwabali yali kyabategedde lwaki yabawa yasinzira kuki yabesiga ati kati bw'oba weesiga n'oweesiga omuntu omukyamu how is it his problem? It is your problem. So nze soba musonyiwa ku ekyo ontegedde he brought up all this mess era yene bwa complaining mugaba dealing n'ebizibu byo tobiwaawo mubiri nedda dealing n'ebizibu bye ye yabaleeta Nalukola yasobola waawo Nalukola is the best candidate for Kawempe right now ochegedde however it's a waste of resources kubanga era parliament erina okuyisa ekiteeso kitya ngeyita gundi babayita baani bano ba electoral commission balina okusala amagezi mwezo meetings batula mwezi obukyayi ne basala amagezi butya bayinza okuyamba bana Uganda ogenda maaso because we are building capacity right now tetusobola kudda mu kubeera nga buli saa tuli mu kulonda bwafa nedda senga ekifo ki oli afudde nga wayiseewo emyezi emeka emyaka 2 and above temuddayo mu elections okuleka nga oli afiiridde mu gundi afiiridde mwaka ogusooka oba ogwokubiri ekifo kisigalire waawo emyaka 3 what is wrong with that bwe babeera kati gundi abaddenga mu ddwali abadde ateesaaki abadde mu ddwali emyaka emeka kati wasigaddeyo emyezi 4 ate mulonda kati after myezi 4 ate mulondeera nkozi n'oyo so waste of money wakimanyi nti mugwe 10 balina omuwa ez'emmotoka n'ezesuuti mugwe 10 tuddayo mu kulonda ontegedde tuddayo mu kalulu okimanyi ekyo kyoba tokimanyi emyezi emeka okuva kati bagenda londa mu gwakusatu kakitegeeza sa waste of money and time okitegedde tewali kyagenda kuteesa kibeera effect emyezi 7 tagenda kukola talina tegisobola kukola tegirina makulu is a new member agenda kubeera mu parliament new member tamanyi kigenda maaso learning kinaavaamu ng'amaliriza alidde ssente y'omusolo talina kyateeseza talina kyakoze ate era akomewaga n'ensaba akalulu kati ekyamagezi ekifo mukireke already tulina Kawempe North ne Kawempe South kati owe Kawempe North azanyewaawo kozi ate naye yadda Makindi awo kati wawakisa abayambi taliiwo yali Makindi anti wawakisa abayambi yabajjawo nedda ba MP tulina bangi betukole tutya tusobola gundi kye balina okukolanga nti bw'ogenda mu parliament owaayo byobadde you give them something nebagamba nti akatabo kange kaakano waze mu butabo akatabo kange kaakano mukakole ki akatabo kange kaakano mukagire akalimu byenjagala okukolera abantu gwe bwofa bino bebatunulira ne bagamba oba katulabe oba tulina kyetuyinza okukolamu tuyinza kyetuyinza okukola kubanga bino bewasuubiza abantu oba bibasuubiza as simple as that Kalifa ajja twalawo naye nga ajja kutwalawo mwaka ndooza 2023 tenkulimbe yafunye ssebo kaadi FDC yamuwadde anti kaadi okugikuwa kirala n'okuwangula kirala byombi tebifaanagana okitegedde
politics ono wokuleeta abayimbi oyo mujja kumuwulira omusindise mwaka ki nze nkubuulidde nze Kalifa muntu wange mwagala simwinaako buzibu naye oyo politics w'ekinyumu oyo ajja batama nammwe ate katabatamye tabatamye temwakirabe kati ekifaananyi kimwalabe jjo kyekisanyusa ng'oli yeekalakasa yeegira ati kisagitegedde yazze mu mmotoka nga yambadde suuti mu kufuluma n'ayambala suuti akyusa mbwe yabadde yamuliyati nedda afuluma ndowooza bwe yasoose okuyingira mbu teyafunye vibe emala abantu bampadde information n'addayo n'akomawo ne box tomanyi kabakko bamanyi okujja ku stage n'agamba nga sirabye maanyi ga kabakko n'addayo kanoono kyeyakoze just amaanyi ge yadde tagafiirinze nuupu g'osemba bawe nalukola anti okusinza ku debate kuba bwebanga debate ekyagireetesezza kulaba asobola nze namulabye nze ama community development expert being a community development expert I look at things in a different way ekisaawa zino kyetwetaaga mu Uganda in most places especially those places nga gundi nga Kawempe. I've dealt in Kawempe, Kawempe South East, Makerere, Sirina, and all those areas. Ekizibu ekyasinze okuba ekinene is capacity building. But you need someone like a lawyer to take excitement ebbali to dealingeko n'ebizibu straight up. To be logical than just being excited. Our money politics should get a limit. Tulonda abantu nga tetubalonda kubanga bali mu kala zaffe, kubanga batwagala nnyo, banga tubaagala nnyo, kubanga of anything, naye nga tubalonda olw'obusobozi bwabwe. Muhammad yatugambye ali ready okugenda okuteeka enkola ez'omugezi zonna ze yalekawo. Abaddewo ng'era yamuyamba lwaki teyagira ng'azikola ng'eriyo ng'ebirala bigenda maaso. Tewali kyayinza kukola, ekyokubiri ayagadde nnyo okusika. Buli lwolaba omuntu ng'ayagala nnyo okusika wabaawo ekitali kituufu. Nze musika nze ngenda okusika. Tolaba ekyatuuka ku junior tamale mirundi junior yewaanira nnyo mu busika ne bamugoba mu kika. Bamugoba mu kika. Osika ki? Nze asika. Yajjanga agamba nze musika wa kitaano. Baamaliza bamugobye ate mu kika. Gefuluma. Basenga ne bagala tumanyiira. Twala eri ne bamugisaawo ebintu bingi awo. Jawo kananga ali mu mbirigo. So si kyamagezi kulowooza nti politics tusobola okutandika omusikiza abaganda baffe basenga baffe abatujjanjabye. Nedda ajje mu maanyi ge yeeyimirirewo. Bw'aba awulira nti alina amaanyi ajje mu maanyi ge. Ontegedde tutegeere kiki kyagira. Then ebibiina by'ebyobufuzi nga tetunatuuka ku government level, ebibiina by'ebyobufuzi namwe muteekewo kiraasi. Otegedde muteekewo kiraasi mwe mwennyini mugambe nti ffe ekifo bwe kiti tukyagalamu wa diguli 2, ffe ekifo bwe kiti tukyagalamu looya, ekifo bwe kiti tukyagalamu musawo, ekifo bwe kiti tukyagalamu kigundi. Yes, anti nkugambye kati omanyi waliwo kye bayita bylaws. You can create your own rules. Ng'ekibiina musobola okuteesa kanso y'ekibiina esembayo. Ekibiina munaateekawo muti amateeka ng'oledde parliament egamba oba ne senior 6 ojja. Anti kati parliament kirala kati gwe weesimbirewo eri. Tetuganye gwe weesimbirewo eri. Si mu kibiina kyaffe faawo twagalawo musawo. Ebizibu byawo twabizudde nga byetaagamu obusawo. Obusawo. Awo twagalawo business man. Kuba kati olaba kati oyinza okubeera for example ng'e Kampala. Uhuru is a good candidate. And all these other people are good candidates. So mu Kampala weetaagamu because what is politics? Ekyo olina okudda n'okitegeera what is politics?
Politics chechi. Nkola ya bukulembeze nti politics is a science and art of managing any society. Ochegedde. Via leadership, via setups ezenjawulo and all those things. Kakati leadership yo baba boda CM ne yaba taxi. Kati bodiro wa taxi no muteka mu boda biononese. Kwatategeera logic. Kakati mu Kampala bobonoonya owamu tewetaga wa PhD, wetaga successful man mu business. Kubanga omuntu buli muntu ajje Kampala ayagala kuddayo nakaveera. Ontegedde omuntu wajje Kampala wano ayagala kuddayo nga alina ki sente mu nsawo, ayagala kuddayo sasula land road, kuddayo kusasula school fees. Kati omuntu yekka munna Kampala gwe yeetaaga ye businessman. Amanya nti wano wafuna wano tewafuna, kino kijja kukola bana Kampala, kino tekijja kukola. So sate wa PhD kuba wa PhD amanyi makerere. Ontegedde amanyi makerere tajja bitegeera. Ojja munnyonnyola ye nga ali mugundi. Kati economics wanjawulo. Tulina macroeconomics, tulina micro, tulina kati economics ali mu national budget. Yochegedde yetaga ba PhD bebajja mutegeera. Kyokka atali mu microeconomics ono wa business efuna eno tefuna. Kyusa business tigata business. Ate waabano basuubuzi be bamutegeera. Oshegedde. At the end of that day bali bagenda okubalanga bano be babawa figures entuufu. Oshegedde. Tumalirize ne Makindi. Omubaka. Derek. Bamugobye. Allahu Akbar. Tebaagala kasasiro. Wewe akagambo ka Isma genda eri. Nayongako n'ekirala. Ekiggalawo. Mbwe emyaka gino gyonna kuba bamulonda. Bamulabangako. Anti they are not political. They are not political. Bwoba on'okulembera abantu olina okuba political n'otegeera ki kye beetaaga. Ekyokubiri bwe yabadde agendawo yabadde yeetegese okugendawo. Musiru. Soko tegere ground yefaanana etya. Sindikayo abasajjawo baleekinge. Kwa kati awo yeeswaziza bweswaza. They have a lot of money. Sente bazikozesa ki? Ziwe bana abakunoonyeza akalolo soko bayite ku dina obawe emmere. Bumalo bawe emmere obawe miliyoni ejeji. Bebadde ku ground ne bagamba bale omusajja akola. Omusajja akola lwa kubanti kimutamanyi parliament ate yeekola mu ngeri ndala. Ne musajja mukozi nnyo. Temumumanyi oyo omusajja. Lwonojja botegaawo. Botuukiramu. Niyo tuukide mu bantu tebakumanyi naawe tobamanyi. Oliaza okubuuza nzaani. Mbu batezeewo batege. Anti gwe ye kyekyamuganya okutegawo bali abamwagala. Abandigambe. Abanaawaga. It is stupid. In fact ate bwe mpuliranga ne statement ng'eyo mpulira n'obusungu ate. Kati obo kitegedde nti batezeewo gulwa kyekyaganya okutegawo. Abawaga. Batege wao nga baliko ne t-shirt nsereko nyeko twatugende nyeko waffe. Nyeko yewaffe. Derek yenyeko. Yewaffe. Akomawo. Atukoledde. Bamutunuzaamu kamera nti wae musajja akoze nnyo. Kumbe alina mwana ezzike. Politics yoyo. Politics yoyo omutuufu. Kubanga kino ekintu kye twayingiramu tulina okitegeera first of all. Kyekiki. Teri kibinga kuyingira mu kintu kyotategeera. Kibi nnyo era ze business ezaziyinza okugwa. Zino ze bansomeddemu. Bansomeddemu gundi akola. Bino gundi bikola. Kigundi business ezisinga ze basomera abantu zifa. Kizibu nnyo okugamba nti gwalabeko mukola program mu TV na ki. Wali ogezako ku muntu ali mu dduuka n'omubuuza watandika otya n'agamba bansomeramu. Bonna abasinga be basomeramu baagwa mu mwezi ogusooka. Oli yansomeramu bifuna. Mbu bansomeramu nti waliwo kyali wange yajjawo n'ansomeramu. Bizinesi z'abansomeramu tezikola. Bizinesi zonna ezikola ziba ziri practical. Nagamba nti natandika n'emitwalo egi. Nenzikirira nentuuka ku mitwalo egi. Bwe natya ne newula emitwalo 10. Nensuubula gundi ne gundi. Nayigira ku gundi ne gundi. Nayigira so si bansomeramu. Bizinesi z'abansomeramu zonna tezikola. Ochegedde. Kakati bano ne politics baba basomera mu busomezi. Okimanyi osobola. Osobola.
Genda kavule bakwekaje. So osobolera ddala kati abo bamwamenyeko beereetedde obuzibu nti bayingira mu kintu kye batategeera. Okyegedde anti kyekyo nkugambye kati jjukira oba okoze oba tokoze waliwo abatakwagala. Oba okoze oba tokoze waliwo abatakola ki? Abatakwagala. Era bo omulimu gwabwe gwa kukuba. Ontegedde kati gwe be smart enough okutegeera nti abagenda okunkuba ngenda benganga ntya. Ontegedde ogenda otya mu kifo nga ky'oludda ogenda mu nga teweetegese. Olaba ffe abagenda just bugenzi ng'ogenda mu ghetto osooka kubira bakyaliibo n'omugamba mu ghetto mwoli. Nti mwendi. Nti mbeereramu ngenda kubeerako abo biki. Ogenda kusanga waliwo abantu bo nga 3-4 gwe bakaki. Ocheke kingeza kukola. Tusubire ababaka abalala. Obakola ekyadderiki. Banji bye bagenda obakola. Ate kunte ba Deriki Roza yasoose. Yo alinga wa 8. Omanyi kye bakola gundi ng'agenze bwayise. Gundi musajjawo. Allah byebimu ku byamugana okugira nasikandi break. So kakati ebyo birinde ng'ambaga. Banji bagenda okugoba kubanga banji bali disappointed. Balonda kala, balonda ambulera, balonda biki. Kati ekyo ffe kye tugamba abazinga yaffe ffe kye tuli mu kugamba abantu bajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe n'embalirira. Tokwata kaluluko kawa muntu lwa kala gy'ayambadde esaati oli agijjamu. Kati bw'agijjamu ng'okola otya? Mutima nga mufumuzibu. Oli ajjako akakofiira n'akateeka ebbali n'ateekako akakala ndala. Naye singa oba walondanga busobozi ng'olonze busobozi alina kyasobola aba akisobola. Ontegedde ate atasobola era aba takola ki? Aba tasobola. Mbaddemu eneesudde akasimu. Okyegedde ate kuliko akasente ka kati ennaku ebadde ntandikiddewo. Allah tobyogerako ebyo byonna bye binkanga muli nti so kyekiyongezako kugamba nti tuddeyo ku nnono. Tuwasobola. Ani asobola ani atasobola. Ebyakadi tubyesonyiwe. Ebyakadi biki ebyakadi bibeerewo sisitemu ya bibiina naki. Naye nga ogenda okulonda ffe naddala ffe abalonzi ffe omulimu gwaffe omukulu era nze ndi mu kusomesa balonzi. Tulina ekintu kyaffe operation yakujjukiza abantu ngeri gye bagenda kulondamu. Ontegedde ng'ogenda okulonda tolonda wa kibiina kyo. Tolonda kala, tolonda muganda wo, tolonda sister wo, londa busobozi obuli scientific. Nti omusajja oyo tubadde tujja tumulaba ng'akola kino. N'olwekyo bw'atugamba mbu asobola okugera mu paalamenti otuteeseza akisobola. Bw'aba takisobola mumute. Mulonda asobola. Muve mu kulonda abantu mbu bakyali baffe mbu ambuleera. Okyegedde ambuleera mulabe kyetukoze. Mulabe ambuleera kyetukoze. Tuli maziga. Nti n'ennyini eyakireeta takyasobola kyogera kati. Ne Bobi Wine, in fact Bobi Wine is more disappointed than all of us. Ate nga yeyateekawo embeera eyo. Buli awali ambuleera kola ki? Tuleme okulondera mu busungu. Tuleme okulondera mu busungu, mu kutya, mu bukyayi. Londa in your true senses. Kyovala tetukukkiriza muntu atamidde ku layini. Otamira layini gite. Onolonda omwaka ogujja. Olonze bikyamu. So bino byonna byakutuyigiriza nakutuzaayo ku munono entuufu. Yes. Nga tusiibula abantu twagala okubategeeza nti omulimu tulina gumu gwa kubeera bwa buvunaanyizibwa. Kola buvunaanyizibwa bwaffe. Ffe buli muntu yenna waali. Bw'oba oli musomesa somesa. Bw'oba oli musawo sawula. Bw'oba oli mubuulizi buulira enjiri. Okyegedde. Bw'oba oli driver vuga bulungi. Okyegedde. Bw'oba oli wa boda boda toyisiza ku mukono gw'otayisizaako. Mbu kubanga speed. So kitegeeza nti buli muntu just bw'anakola obuvunaanyizibwa bwe. Ojja genda okulaba ng'eggwanga litukola litunyumira. Abantu balekerawo okulowooza nti enkulaakulana etegeeza nguudo.
n'amalwaliro n'amasomero. Enkulaakulana etandikira wano mu mutwe gwo. Okyegedde. Oli ne bw'onoomuwa enkulaakulana nze nagendako ekiruddu. Dwaliro ekiruddu olimanyi nga bakamuzimba. Ng'oyingira ng'ayingira gundi akeedi. Nga wanyirira watemagana wati. Gendayo leero. Gendayo leero. Anti otandika kuwulira kivundu ng'onaatalo. Exactly. Omanyi lwaki? Omanyi lwaki? Tebalina buvunaanyizibwa abali. Abantu bonna abayingiramu ne be basangamu bonna tebalina buvunaanyizibwa. Nze ntera okugamba abantu nti bw'obanga oyagala okutegeera obuvunaanyizibwa bw'ekifo genda mu ttooyi lyawo. Gwe kasootoka boti mu kifo ng'oyategeera abantu bategeera kyenkana ki genda mu ttooyi. Tofaayo ku bino byonna byonna awanyirira genda mu ttooyi. Olyoka osange ng'obubi buli everywhere. Ettooyi yabalemeye oli ttooyi zino just ye flashing up flashings oli naava nga ta flashings ng'omanya kino si kifo kya buvunaanyizibwa. Omanya nti wano ndi waki? Obuvunaanyizibwa bwaffe. Obuvunaanyizibwa y'ekiki abantu bayinza n'okuba tebakimanyi. Gwe kukola ekintu ekituufu. Gwe kukola ekintu ekituufu newankubadde tewali akulaba. Omanya akaseera okoberera mu ttooyi ng'oli weka. Ng'oli wekka bw'oti. Akaseera ako ng'okimanyi bulungi teri andaba naye ng'ate olina okukola ekituufu. Kuba ne bw'ota flashing era buli wayinza obutabaawo amanya nti gw'ota flashinze. Naye ogwo omutima gwo gwogamba nti I must leave this place cleaner than I found it. Okyegedde. Nze toyinga eddugala sisobola gifuluma. Sisobola kugifuluma era mba ntuuse kubeerayo paka ndowooza kiro. Sisobola gifuluma. Okyegedde. Okufuuyira mu elevator. Anti oba olowooza nti kiwedde. Obeera bwomu. Anti oba akafuba bwoti oli n'anyiga akade ne yeggula eti. Oli n'ayingira. N'akutunuulira bwati. Naga musiraamu. Okoze oti. Okyegedde. Ofuuyidde mu taxi for example. Okyegedde. Kubanga gw'olowooza tewayagala kukulaba. Naye ng'ate oyonoonedde abantu obulamu. So ekyo obwo buvunaanyizibwa. Integrity. What we call the integrity. Okubeera n'obuvunaanyizibwa ate ng'oli lwedde okuwa embalirira. Nti nze nina okukola kino era ddala nakikoze. Okyegedde. Nze nina okukola kino era ddala nakikoze. Okyegedde. N'omwana omuto eyakazaalibwa alina obuvunaanyizibwa. Alina okuyonka ebbeere era bw'atayonka omaliza omututte mu ddwaliro. Omwana banne takola ki? Kuba bwe buvunaanyizibwa bwe naye obuvunaanyizibwa tebabwetimba ku mutwe. Nze nina obuvunaanyizibwa nze. Gwe omanyi nti waliwo abasajja abayogera omugero omubuuzo nina abaana bameka? Nina abaana nga 17. Kati wa 17 yalidde kijjo. Babeere wajjajja waabwe. Anti kitegeeza olina obuvunaanyizibwa bw'otalinaako mbalirira. Mubeere bulungi mwera. Tumalako akasana kano. Bannange yeeba.